Halo, ugamba otya? Omuntu yenna yasomerako mu kyalo okkiriziganya nange nti empale za kkaki zakola nnyo mu primary ndeesaako n'essaati z'akadomola mu luzungu gwe muyita polosita. Empale ya kkaki wabanga nno wambukisa okufuna eya kotoni era mu mbeera eyaffe abasinga twafunanga za polosita olwo nno nga tugenze ku kinokolomu ya primary school naye ewala gye nasomera primary ewasooka twalina empale ez'olukoba nga teziriiko nsawo ng'ebeeramu olukoba luno ng'olw'omuggaali kati mba muzannya munno n'agikwatamu n'alusika ne lukutuka ng'olwo obulamu bw'empale yo bukomyawo ng'ojulidde kufuna kikwanso sobole okukuyambayamba ku mbeera y'okulaba nti ttaamu eggwako. Lumu twabanga ne assembly eziggulawo olunaku ne assembly eziggalawo olunaku ffe nno okusomero nga tuziyita asembo olwo ffe nga tumanyi nnyo oluzungu tugenda ku asembo bakubya akadde ka asembo master tuyita tugende ku asembo. Ku asembo eya primary kwabangako activities nyingi ezakolebwanga gamba ng'okukebera enjala okukebera ensekere mu nviiri datizi mu byalo okukebera nyatayo zizira ddala ku mmande n'ebirala n'ebirala. Manyi nno ndi olwo ne mukola akafirimu bakayita ka Money Heist. Kafirimu ako ke bayita Money Heist ke ndi mukola naye kambanyumize. So wabangawo activities nnyingi nnyo naye naddala mu primary wabangawo okusiibula. Omukulu w'essomero amaze okwogera abasomesa boogedde bakebedde abaleese enku abataleese enku ne mudda eno bakebedde tugeze ku lwokusatu abaleese enkumbi abataleese enkumbi ne mudda eno bakebedde abenjeyo abataleese enjeyo ne mudda eno gamba alina bye baagala ne bamuzza eno atalina nadda ku luno olugenda okukubwa. So bwe baabalanga awo nga muli mu layini yammwe nassale P1 P2 P3 paka ku P7 twasimbanga layini osinziira ku bibiina kati ng'olwo ffe ba prefect ffe tuba ne privilege eyo etasimba layini ssebo ngekyo ssebo kya muwendo nnyo obutasimba layini kati nga mmwe mubeera mu kuyitaayitamu mu bukuubo abasomesa boogera mu ssebo muyitamu wenda mu layini ngweta kubyekikalu ogamba oluvimbo ng'ovimbamu kaawo ssebo ng'ovimbamu. Bwe wavimbangamu jjukira twakubanga laale olina okukuba laale osaba akagulu bakukkirize okole ebintu bingi nnyo. So bwe wavimbanga ku assembly abasomesa ne bamala okugenda wabanga wagaana agakulu mu P7 agaafunanga okubeera prefect si lwakuba mbu nno gasobola oba mbu galina obusobozi wabula gaafukanga prefect lwakuba gasajja gakulu kati nga batereezaamu obutaguwa bukulu gufune engeri gutiisatiisaamu abaana nga gujja kufiiringa offended nga gujja kuwulira nga nga gufiiringa tegujja mu baana so nga baguwa ekifo kyobwa prefect. So waliwo incident emu eyantuukako lumu mu mpale yange eyo ey'olukoba nakati sirigyerabira. Lumu onyi twogera konakole ndi mukunywamu. Lumu mbala empale yange eyo nga tuli kukuubira era tetuteggana lwalingawo polisi ng'omusomesa amaliriza n'agamba amaze okwogera ebintu byonna byonna amaze nga school dismiss kati nga mwabalino ku assembly wansi jjukira omukulu w'essomero yagenda ku mbalaza waggulu ku kituuti nga mulina ogamba 1 2 3 go again kati nga mulina okukuba emikono wansi w'amagulu ne waggulu w'omutwe ne mugenda 1 2 3 4 ne mugenda. Naye abasomesa abamu baabeeranga bafujjo nga bakyogera emirundi ng'ena school dismiss 1 2 3 again okitegeera like kati kino kyenkunyumiza ekyantuukako mbali mu mpale yange ey'olukoba olunaku sibijjukira naye kyemmanyi nti assembly eyo yali yali ya lweggulu because to dismiss like oba ota abaana bagende yali assembly ya evening oba during ku musanvu awo webateera abaana because mu kyalo nga bata abaana ku 6 ku 7
ne ku 10 kitundu. Kati wabangawo yasembula eta abaana b'okumusanvu ndowooza we nali that was P1 nursery something. Nagamba school dismissed 1 2 3 kati kumbe empale yange olukoba lwali lwayalirira dda. Olukoba lwali lwekoledde ekigenyi nga lusigaddeko kale bwerebwe luti lukutuke. Kati ngeno giro nti 1 2 3 4 ino kyoli ewulira empale ekkirira olukoba lukutuse. Kakati mu primary mukkiriziganya nange naddala nassale biki abantu naddala ab'omukyalo tetwalina busobozi bugula oba underparts oba boxani whatever. Tetwalina busobozi obwo. Tewaliwo omuntu alina busobozi bw'okugulira uniform akugulire ebitabo ekyasafe akisalemu wakati obeere n'ebitabo 2 ate afune n'obusobozi obugenda okugulira panti. So ngeno empale bwevaamu oba oweddeyo. So nateeberezaamu okukola 1 2 3 go ngeno empale bwekkirira nensalawo ng'omusajja obuvunaanyizibwa. Nensalawo ng'omusajja obuvunaanyizibwa nti eno empale yerina okukwatibwa. Era kyenakola ng'omukulembeze ow'enkya nenkwata empale. Simanyi basobola obalagamu wekyali. Empale nga eri mu kiwato. Kati empale egwa jjukira mwali kwa 1 2 3 go again. Kati ogenda okukola oti wano empale ekkirira kyenakola okimanyi. Musajja we kyenakola nengikwatira wano nti kati nga nino gamba toyita tebera kyenali mpitamu. Kati empale evudde mu kiwato wano ekkirira mu maviivi. Musajja wo ngisimba olukokola n'okugulu nkuwanikirako neefunya. Kati mu kwefunya mba sobola kuba school dismiss. Jjukira wenkolera nti emikono empale yekkirira eba eri ku kya big eye ekikkirira. Kati nembeera 1 2 kati basitaalina okulengera honorable member dismiss kagikuba bulungi. Nagamba again nanoli again zisusse nesensinga ddenja. Again zino kikyani gwano tisinga takola again ye kumbe era standard. Kyokka nno gwe twogerako by the actually omukulu w'essomero yali muzeeyi wange nali nsomera ku ssomero ya muzeeyi wange nannengera. Tomanyi kitegeeza musomesa ng'omunyoomye agenda okuzuula nti empale yange yeeyuzise. Mubeere bulungi. Ekyaddirira si kirungi kyakulaba. Mubeere bulungi.